Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tuli ku BTN Media Beyond the newsroom omukutu semakuto okutuusako ensonga z'essemasonga yenze ddeniya kuweereza ate mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo kyemukola kya muwendo mungi naddala mmwe abatwesiga ne mutuwa amatu gammwe ne tubatuusaako ensonga z'essemasonga. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'e Mukono ono n'atalaze Mukono mu bitundu ebyenjawulo okuli Nakifuma byonna byayogedde tubikuŋŋaanyiriza ate ne tusobola okubeera nga tubikuleetera ono no Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nono ayambalaganye ne ab'ebyokwerinda n'abategeeza nti banywanyi ekimala ate tetugenda maaso nakubanga tukkiriza bujoozi bwa kika bwe kityo oba obwefaanaganyakoko bwe butyo. Lwaki Bobi Wine avuddeyo n'akambuwala mu mbeera bweti banywanyi byonna nsobodde okubeera nga ate mbibakuŋŋaanyiriza ne mbibaleetera osobole okuba nga obimanya. Njagala okukusaana obwombeefu bw'ekika ekyaggulu video soko jimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etukwekubulisa kinnoomu abe nga ate yagifuna. Era mu ngeri y'emu njagala okuba nga nkusaba ggwe omulungi yangoberera twegatteko mu butongole subscribinga ku channel eno ate obeere nga tosubwa mboozi zonna ze tuleeta osobole okuba nga munywanyi ozifunira ddala butereevu ate nezikutuukako eyo gy'oli. Twegatteko ng'osubscribinga okwo naawe mu kadde kajem personalize kateekemu all tufune notification ku mboozi zonna enyovu zenkuterayo ate era munnange nkujjukisa nti n'omukutu gwaffe omujjo gwadde ne exclusive tukuterayo emboozi ez'enjawulo n'oba nga ate munywanyi ozimanya. Abatulaba ku live kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. N'olwekyo njagala okubeera nga nkuwolabeko ku nnamungi w'omuntu akuŋŋaanye okubeera nga yaniriza omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Era bino nno bye bimu ku ebyo ebadde tutunuulira olabe namungi w'omuntu. Namungi w'omuntu akuŋŋaanye okubeera nga yaniriza omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyannaku muno mubadde n'abaana abato ab'amasomero poliisi bakubyemu omukka ogubalagala oba tear gas mu Mukono. Ebikolwa poliisi byekola tubivumirira. Kyokka nno omwogezi wa poliisi musajja mukulu Rusoke avuddeyo n'atutegeeza imbo bagenda kukozesa amaanyi gonna okulaba nga bagumbulula abantu nti tebaagala muntu n'omu ku kkubo avaayo kuyimirira kuwoobera ku Kyagulanyi oba oyo amugoberera wabula buli ayagala agenda amusange ku venue gy'anaaba akuŋŋaanidde oba ewali olukuŋŋaana lwe oyo nno yenna alaba gy'aba amusanga. Kyokka ekyewuunyisa nti bano bennyini tulabye nga bakuba abantu abava ku rale. Kino nno kireetedde ne Bobi Wine omusindiikiriza okubeera ng'agamba nze kansembeyo mmwe bamusooka okuvaawo mudde ewaka wammwe ndyoke neeyongereyo nga ab'ebyokwerinda batabuse ng'omuggo gufuuse omuggo. Wabula bino byonna abivumiridde era Kyagulanyi mu kwogerako ne bannamukono ebigambo bye tebibadde biwoomu beebino wano. Kansoke mbabulire bino ebigambo mu ddakiika ntono nnyo. Gwali ku mizindalo teekamu trebo njagala mbeere nga abantu bampulira bulungi. N'akulinaanye mugambe takwogeza kubanga bino bye ŋŋenda obbagamba temugenda bewulira wantu walala wonna. Kendeza base oteekemu trebo. People power. Our power. Abantu b'e Mukono. Olunaku lwa leero gikunukiriza myezi 2 nga tukuba kampeyini zino. Twatandika kampeyini eno twasookera Busoga.
twakola kampeni zaffe mu ddembe newankubadde batuzibiranga amakubo netemawulira koti yagase mawulira masasi ne tuvaayo ne tugenda Mwankole ne kibeera kyekimu ne tuvaayo ne tugenda engulu twali erango twali Mwacholi twabadde West Nile twabadde Karamoja ne tuvaayo nga tutambudde mirembe ne tuvaayo tutambudde ebitundu byonna ng'okoleko tulemesa okuyita makubo agali main ate nga ne tugenda tusangayo abantu nga batulinze mulabye nti tubadde tutambula bulungi nnyo naye bwe twakuta olunaku lweggulo bwe twayingidde mu kitundu kya Buganda olwakoze Lwale e Kawempe mwalabye bwe batulumbye bwe twabadde wennyini nga wano ne bakuba tiyagasi ne bakuba amasasi bannaffe bangi bali ku bitanda nga tewali musango tewali tteeka litumenye olunaku lwaleero tusimbudde nga tutambula mu ddembe ne bagala amakubo ga maini ne batusindika mu genfuufu banangeze mu nnaku eza bulijjo nnyirira okusingako wano naye bwe bagadde amakubo ne batusindika mu makubo ag'enfuufu tetukanye nabo kubanga naye waliyo abantu naye muze mubalaba nga batugobereza tiyagasi nga batugobereza amasasi paka we tutuuse wano awatali tteeka lyonna litumenye awatali musango gwonna gwe tuziza mwenna saawa zino mukimanyi tibakola bino ebintu olw'obutiitiizi mukimanyi bulungi bakola bino ebintu olw'obutiitiizi yonna gye tubadde baali tebasuubira nti tulinayo obuwagizi nga bwe musse mulaba ne bagenze baswala bwe twagenda Mwankole nga gye tuba tugenda okutuuka basala ente 10 ente 20 ne bagamba abaana ba ghetto abawano mujje tubakolere pate naye nga abaana balekayo omunyama ne bajja ewaffe gye babatiisatiisa abantu b'Emukono mwalaba ekyabadde Arua mwalaba ekyali e Busoga mwalaba ekyabadde Mbarara ne Mwankole yonna kati ekyo kye kibatiisa naye okusingira ddala batya ekitundu kya wano mu Buganda. Mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde kwe kubeera nga tukubira torch mu butya bw'atambudde olugendo luno olukonekkiriza okweza emyezi 2 ng'ali mu campaign era yeebazizza bannaffe baganda baffe ab'omu West Nile ne yeebaza bannaffe ab'omu mambuka g'eggwanga lyattu Uganda eyo nno gye yayita n'alabako ne ku mwami yamanyikiddwa nga Akena gye yatuuka n'okutuuka ku malaalo g'omukulembeze Obote Milton oyo nno eyamuleetera obuzibu obanga avumwa mu Buganda wano nga ne guno gwakalo kyayimba nga luyimba nti Kyagulanyi agenda atya ewa Kawenkene Obote wawula eyo bwe yavaayo yayolekera butereevu ebitundu bya Western Uganda ewali bannaffe Abanyankole n'ababuuzako era nabo ne bamwaniriza mu bungi mu bigambo bya Kyagulanyi agamba nti tuli Uganda eyawamu etaliimu busosoze wadde akamu n'akeddagala ng'era tetwetaaga kubeera nga twesosola tweyongereyo bamaze ebbanga ddene nga babatiisatiisa kubanga obatiisatiisa tebasobola okukola olunaku lwaleero ng'abaana tebasoma naye bwe nayingire Muganda ngobererwa emmotoka za patro ezisukka 40 ezo zitekebwamu amafuta bw'otunula abasobola okulengera emabega mulaba loole 2 zijja ifanga emu ya UPDF emu ya Uganda Police ezo bwe zapaakinze Kawempe ne bapakira omu abaana ba Buganda era olunaku lwaleero beeteeseteese okuwamba abaana ba Buganda n'emmotoka bazireesawo nga tewali musango n'ogumu gwe mukoze bateeka mwami byabakama tanabakwogera ku bantu be batemula ku bantu be bawamba tanayogera ku makubo ge batuzibira tanayogera ku campaign gye bafudde lutalo natukuba tiyagasi nga tuli wano naye njagala bategeeza Baganda bange naddala mu ab'omu kitundu kya Buganda ti luno olutalo si lwa mawanga Museveni akola bino ebintu kubanga ayagalamu abantu b'Obuganda mukyawe n'abantu abalala ayagala mukyawe abantu b'Omwankole ayagala balowoozesa nti ebikolobero byakola abikola ku b'Abanyankole naye mwabadde Mbalala mwalabye omukwano gwe twafunye mwabadde Kabale mwalabye
kisolo nga sinagenda maaso njagala okulangira luno si lutalo lw'amawanga luno lutalo luli wakati wa Museveni ne banne luli wakati w'abanyigiriza n'abakola ki nga kuludda nti luno olutalo teruli wakati w'amawanga nti bagezaako okubanga basiga ekifaananyi okutukyaya bannaffe tulowooze nti buli munyankola ebino ebikolwa abiwagira nti nedda bali abantu batwagala nnyo era ne bwe twali embalala baatwaniriza by'ebigambo bya Kyagulanyi agamba nti olutalo oluliwo luli wakati wa bannayuganda abanyegerezebwa ne General Yoweri Kaguta Museveni ne famire eyo era nga yagamba nti bino byonna tugenda kulwana tusobole okuba nga tubimalawo tugenda birwanyisa paka munnange ku musirikale asemba ono nno wano we yasinzidde n'obategeeza nti buli kikolwa ky'okola kimanye nti okikola kiri ku mutwe gwo era olunaku luli kyalumu ogenda kubeera nga ebikolwa byo bino ebibi ebyeffujjo bye mukola ku bannansi nga mubisasuliranga mmwe ekyamazima matuufu ddala poliisi mu abatali bazadde mu abaaki abatuuse okuba tiyagaasi mu baana b'essomero aba primary ne mubakuba mu tiyagaasi olw'okuba bazze ku kkubo okulaba nga baaniriza Kyagulanyi ddala ogw'omutima muzadde ng'omwana oyo gwe bakubye mu tiyagaasi agenda kuddayo kaazanye n'omwana w'omusirikale wa Waleka posti kawali ke bayita simanya kindeke police posti golowooza bagenda kukula batya mwe mulowooza temulina families ddala gwe mwe mulowooza mitima ki gye musiga mu bantu naye tubeemu akabuntu let's be human let us have that kind of a humanity instead okuba nga mukola ebikolwa ebyeffutwa ebifaananakokko bwe biti baganda bange tubeeremu ak'obuntu Robert Kyagulanyi Sentamu ebigambo bye nadde bingi by the way kansooka enkuwa vidiyo eno yali yajjo naye njagadde gikuwa omuwala boyfriend wo nga yeewandisa bw'atalonda kyawembwa eyo abalenzi omuwala gw'oyagala nga tafaayo ku bikwata ku nsi ye oyo agenda kussa obwavu kuba tafaayo bigenda mu maaso baganda bange mubeeyo mulonde bwe mumala okulonda temuvaawoyo musigale nga mulinda akalulu kammwe njagala bakalangirire nga mulaba bakalangirira muli mu trading center bakalangirira muli mu city abasobola naddala abaana bazugu mukagoberere paka ku tale center twagala sinzirano okubalaga mwekolemu omulimu twagala akalulu ka pulezidenti tetwagala byabakama yabatubuulira temulindirira kulangirira ku rediyo tebagenda birangirira ku rediyo yemmwe kenyini mwe mugenda okalangirira tugenda kebalira buli omu abeere ne kaliculeeta buli omu afune kaliculeeta buli constituency tulina okumanya tetuwangudde ku buli constituency ku presidential level tulina okumanya ze tufunye ku presidenti ku district level kati tugatekate district zonna bwena agenda okuwera ebbiri ez'ekiro nga tumanya awangudde mutandikirawo okujaganya nekiro kati bagambe abo abasirikale bemulaba akuba tiyagasa mukuba naye namala n'akaba kuba bamanyi tulwanirira bo njagala obakakasa abo nabo bali ku saidi yaffe ng'ogyeko buno bu house regu bwe bakozesa obutonotono bumukibi n'obulala abalala bali ku saidi yaffe era bwe munaalemerako mujja kulaba nga baze ku saidi yaffe nga bwe kibadde mu mawanga amalala nga bwe kyabadde Madagascar era bwe banadda ku saidi yaffe mubaanirizanga abo abatono abagezaako okwefula nti basobola okubatta temubakkirizanga kutta baganda bammwe temubakkirizanga kutta baana bammwe bali mutwegezaamu ffenna naye nabo batutya kuba bamanyi tumanyi gye babeera bamanyi mumanyi nabo abantu baabwe naffe tuli baana ng'abaana baabwe naffe tuli baba abantu nga babba baabwe naffe tulina abakyala nga bwe balina abakyala ate ffe bangi so njagala okubasaba baganda bange ku mulundi guno musaleewo ekimala musaleewo nti ekimala kimala nti ku mulundi guno musaleewo ekimala bigambo bya Robert Kyagulanyi Sentamu agamba nti bw'oba olina girlfriend wo nga tafaayo eri biki bitambula mu ggwanga oyo mwesonyiwe bw'oba olina boyfriend wo nga tafaayo ye nga tebimukwatako mu Uganda tebinkwatako yemwa
gyensonyiwe ebigambo ebyo yabyogedde lwadde lunaku lwajjo Kawempe. Oyinza okuba weebuuza ebibuuzo bingi na lwaki nnyinza okuba nga nkomezaawo ebintu bye bimu. Banywanyi mbizza lwa nsonga kubanga information ng'eyo eba crucial nga weetaaga ogimanye, naye wabula bingi byayogedde olunaku olwaleero. Nzikiriza ate mu katambi kano mwe mba nnondoba ebimu ku ebyo byensaanidde okuwawuliriza. Mpulira abali mu bitundu ebirala bannanga wali ambuleera we bali ekituufu. Wali ki? Olonda ambuleera obeera olonze Kyagulanyi. Ne bw'ogironda kuba MP ne bw'ogironda kuba kansala obeera olonzaani. Kubanga bw'obeera omuntu wa ambuleera obeera opaddeko obuyinza. Tasobola kukola bya kisiru era ababalyamu olutwe balaba bwe nabakola kubanga twali tubalinako obuyinza. Era mu ngeri y'emu bw'olonda bbaasi oba lolonda NRM obeera olonze Museveni kubanga aba NRM bakozesa bw'aba ayagala okutwala emmwanyi bakozesa, bw'aba ayagala okutwala pamba bakozesa, ayagala okukola ssente azimbe bakozesa, ayagala okutwala abatali basirikale mu kkooti z'amagye bakozesa. N'olw'ensonga eyo bataata bamaama temulonda kintu kyonna kya yero. Nekino kakibagambe kano akalulu ke tugendako bakayita protest court. Bino bano abasajja be bakola nga temwina musango ne bajja ne bayoola abantu babakuba tiyagasi ne babatogedala njagala mumanye nti Museveni abantu bamanyi abaagala enkyukakyuka era namaddala basinga okutya. Robert Kyagulanyi Ssentamu, the ghetto graduate, His Excellency, agamba nti abasajja bano batiitiizi nnyo nti bwe muneegattira awamu ate tujja kubeera nga twenunula. Era bangi ku bo n'abali eyo bakola ebikolobero bye bakola ku bannansi nga tebabyagala nga bo, n'olw'okuba nga munnange baliko oyo gwe baweereza kyova olaba babikola. Bingi byayogedde, tukomawo ne recap. Nze Deni, tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom, tusinkane nga Glued ne yakkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.